Ssaabaminisita wa Uganda Dr. Ruhakana Rugunda atongozza akakiiko akawika amagezi ku by'embalirira y'eggwanga okusobola okutuukiriza ebiruubirirwa by'enteekateeka za gavumenti eri abantu. Ensonga ezeetaaga okusibwako essira mwe muli okusala ebbeeyi y'amasannyalaze buli munnayuganda okusobola okukozesa amasannyalaze, okutereeza ebyobulamu, okutereeza ebyenjigiriza nga gavumenti eyita mu kuzimba amasomero n'okwongera ensimbi mu nteekateeka ya Bonna Basome nga kw'otadde okutonderawo abakyala n'abavubuka emirimu olwo eggwanga likulaakulane. Fast tracking the standard gauge railway to reduce the cost of transport, establishing 20 parks in the various. Rugunda era akubirizza ebitongole bya gavumenti okukozesa ensimbi ezibiweebwa mu butuufu bwazo mu kifo ky'okuzibulankanya olwo eggwanga lisobole okutuukiriza ebiruubirirwa ebyo. Those are prioritized to ensure that the funds are appropriately allocated in order to ensure that those priorities, and I have gone through some of the priorities in this statement I have made. Uganda y'emu ku mawanga agakyasigalidde emabega mu by'enkulaakulana olw'ensonga ezeekuusa ku bulyake nga gavumenti ekola butaweera okulwanyisa ekizibu kino. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.